Abayimbe ba Uganda bagamba bandibadde beetaaga Bobi Wine addemu ku stage ayimbe. President w'abayimbe Eddy Kenzo agamba tejjasoboka lwaki byonna butereevu amawulire ojja kubanga ogafuna chicken byandimununukira nsonga kimumasawo byonna nja kubanga ngakutuusaako kikulu weeyongere kubanga weekomidde ku mukutu byonna biwetaaga okubanga omanya ojja kubanga obifuna. Ensonga za Suna Ben ne Mary Nambwayo muganda wange abantu batandise okubanga babikubamu ebituli. Ate ensonga z'abawala Abannayuganda abatundibwa mu bwamalaaya e Dubai byo biranze gwe tuula butuuzi kalira nywera anti munnange tuba tusimbudde era nja kubanga nga kutuusaako mu bujjuvu bwagwo. Tutandike n'ensonga ez'omukulu President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Bobi Wine wamu n'abayimbi abagamba nti abamu bagamba nti bamumisingako stage era bandibadde beetaaga nti addemu ayimbe. Kansooke kutwaleko omwana muwala Cinderella Ssanyu the king herself yavuddeyo n'akola statement eyo. Ate nja kubanga nkutwalira ddala tuwulire ye president w'abayimbi ayogera ki ku nsonga eno. I absolutely miss him. Nadala nti twakola olwimba ffenna with Bobi Wine. It would have been heavenly to have him show up on stage just as Bobi Wine. Oshtegera ne batambalira mu kubeera mbu ye Kyagulanyi, but just being Bobi Wine. I miss that moment. But because of the personal wekitibwa gwafuuse kati, it becomes a very difficult thing. Mubamu just protocol nyingi nnyo makati zolina okuyitamu mu mbeera eyo ne kigaana. But nalibadde nkyagala nnyo. Okitegedde agamba nti naye lwakubanga alina kye yafuuka akati si kyangu okubanga akola ki. Era ne president w'ekibiina ky'abayimbi oba Federation Uganda Musicians Federation omukulu Edrisa Musuza aka Eddy Kenzo we yabuuziddwa nti naye abange lwaki tosobola kupulidingayo ewa President Yoweri Kaguta Museveni n'abanga akkiriza omukulu oyo n'adda ku stage n'ayimba. Eddy Kenzo yategeezezza n'agamba nti kikafuwe nti tekirisoboka era tekijjasoboka nti nno lwaki. N'agamba nti ekisooka mbu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mbu alina music nga weapon ey'okulwanyisa omukulu Yoweri Kaguta Museveni. So n'agamba nti tasobola kubanga advocatingira ate omuntu alwanyisa president aliko aveeko. Kwegamba agamba nti ne President Yoweri Kaguta Museveni kyamanyi nti tasobola kukkiriza kubanga amanyi nti omukulu w'alinyira ku stage ajja kubanga akozesa music eyo gw'alina ng'ekyokulwanyisa nga akozesa music obubaka okubuyisa mu music. Kale kankyogere bwe ntyo nti ajja kukozesa obubaka ng'ayita mu nnyimba abe nga spreadinga enjiri ey'enkyukakyuka nti ate ekyo kyamanyi nti President Yoweri Kaguta Museveni naye tasobola kukikkiriza. So gyeyagambidde n'agamba nti tekisoboka era nti tekisoboka mbwe era talina nangeri gyasobola okubanga apulidingamu oba advocatingamu ewa President Yoweri Kaguta Museveni nti mbadde nsaba kkiriza Bobi Wine adde ku stage ayimbe nga Bobi Wine. Mujjukire ebiseera ebyo ebintu bino ebyali bitandika nga batandika okuba nga bamugaana okuyimba. Mujjukire statements ezaakolwanga nga bagamba nti bo tebalina buzibu ne Bobi Wine mbu obuzibu babulina ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbu Bobi Wine wanaaba ali ku stage ng'ayimba tebajja mugambako. Mbu naye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wanaalinnya ku stage tebajja mukkiriza. Era nabo baateekangawo statement obwo nga bagamba nti mbu omukulu His Excellency Bobi Wine mbu waalinnya ku stage ate mbu aleka okuyimba mbu n'atandika kuba ng'ayisaawo message z'enkyukakyuka. So aweera Eddy Kenzo yasinzidde n'agamba nti ekyo tejjasoboka era tekirisoboka as long as President Yoweri Kaguta Museveni akyali mu buyinza bajja kuba bizibu nnyo era nga n'omuntu okuvaayo amuadvocatingire mbu kizibu ddala. Kitegedde so ndowooza ensonga mbu
yeeyo. Waliwo gye yagenze mu maaso n'astressinga n'agamba nti mbu era ye awa nnyo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu respect. Era n'agamba nti ekyo tekirigaana nti baaliko wamu era nti yasooka mbu n'akkiririza mu bigambo bye mbu naye obudde bwakyuka ye n'ategeera nti mbu buli omu alinako famire gy'afiidinga. So okuva olwo ye n'asalawo n'agenda ku sayidi eri era okuva lunaku olwo taddanga mabega. Era waliwo statement gy'akoze n'agamba nti mu kaseera kano buli muntu ng'akyalinamuko ku maanyi kola nti ebintu bigenda kukyuka bwe biti ng'olinako olinawo. Oyo mukulu Edrisa Musuuza. Omuntu nga toli muwuzi nnyo kimala naye nga toyagala kuvuba ennyanja ogigendako eteese n'osuulayo akatimba. Tikyotegeeza kyentegeeza nga wakyaliwo akalembereza kano kyandibadde kirungi tumale obudde nga tukola embeera weerigenda ogirireeti nga tulinako we tuli nga naawe olina kabironge ngitya nange wano wenkola ki mu mbeera yonna ey'obugubi nafuna kano nga bw'olinda eri ennungi gwe gy'osuubira okujja. Kati kyendiko ekimpagiza President Museveni olwaleero nasooka nze nenva ku bikyamu nenzira ku birungi byakoze. Yajja nga wano waliwo abantu 13 ku 10 tugenda mu 5,000,000. Abantu bano abaweze ennamba eno gikozesezza otya in terms of business and social capital okusobola okubaako bwoba kubanga ekyo kyakikoze. Abantu bangi tusobola okukola business, more people more business. Ettaka eryali eryakakadde eka bwe muwera bangi lifuuka ery'3,000,000 eka. Embeera eyo gikozeemu ki? Nganze omuyimbi abantu baba baweze nga ne bwe ngenda ekasokoso nyimbirayo ne bwe ngenda owanyimbirawo nkoze ndi okulaba nti taking advantage of this situation mbeeko kenzijjamu ngula akataka nzimbeko akakomera byonna bigenda okugira biti nga neetaaga just expanding afuna kibanja. Oyo ye mukulu Edrisa Musuuza, president w'abayimbi bw'atyo bw'alambuludde ensonga ze era n'abawa n'ensonga lwaki awagira President Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo tusobola kwewuunya kubanga n'ennaku lwaleero omukyala gw'ayina minisita mu gavumenti ya Museveni. So ndowooza era nsonga yake yakunoonya kyakulya. Eyo nga tuvuddeyo munnange ebya kikeni si birungi. Kikeni ensangi zino tuze tumulaba nga advertisinga massage biki naye abantu batandika dde okumukubamu ebituli era abantu abamu ne bavayo ne bamukolera n'obutambi ne bamuwoninga ne bamugamba kikeni be careful. Era mbadde ndi awo waliwo posi gye nguddeko nga bagamba nti mbu bamuyite naye bamuinterrogating. Posi yeeyo gyeraba omwami ya postinga n'agamba ati in this new development regarding human trafficking and the sex trade, Chicken should also be summoned and interrogated. Is he operating a massage parlor or involved in the exploitation of women? Ate nga mujjukire abaana baavuddeyo ne bamulabula. Nalabyeko n'omukulu Godfather namugamba chicken be careful. Eyo business gy'oyingiridde ejja kusuula mu buzibu. Era nendaba omwami amanyiddwa nga Zakamaya naye namukolera akatambi namugamba nti chicken muganda wange eyo business ejja kusuula mu buzibu. So munnange bagamba nti embulire etefa yonna era nti alina amatu awulire. Ndowooza chicken anaakopamu kamu bubiri ate wanaaba tawulidde ebinaddirira ndowooza munnange biyinza okuba nga si birungi. Biyinza obutaba birungi kubanga olaba omuntu omu 2 3 buli omu ng'akuwoninga ku kintu kyekimu munnange kiba kyetaaga opaying attention oba owulirize omuntu oyo kyakugamba kubanga tomanya. So ebya chicken
byebyo eyo nga nvuddeyo era nga tweyongera n'amawulire g'enjawulo ensonga muziwulidde eza Suna Ben ne Mary Nambayo. Suna Ben alumiriza nti okufa kwa maama we tebwali bulwadde, agamba nti nedda mbu mwalimu eddogo. Naye abaana bavuddeyo, omu n'agamba nti omu n'agamba nti Suna Ben tandise okuba nga nkulaba mu ki ebituli. Tuwulize endowooza z'abantu. Suna Ben beera omusajja omukulu weebuulirira obeere ne common sense mu bwongo obwo nga zikola 5 Mukama ziyatuwa zikole mu bwongo obwo. Mu nsi muno ffenna tufiiriddwa bamama baffe, tufiiriddwa batata baffe, ffe abamu baatuzaala ogwo. Tolina maama, tolina taata, oli omu ku nsi. Naye tetuvaayo ne tugamba nti gundi ye yatta maama wange, gundi ye yatta taata wange, lwaki maama wange yanzaala omu mu kika. Obulamu busigala butambula. Suna Ben beera muntu mukulu obeere ne common sense. Oli maama wa mwana wo wamuzaalamu omwana. Lwaki omulogo wamuzaalamu? Omulogo wazaalamu waki? Ye wamanya otya nti mukyala wo omulogo gwe wazaalamu omwana? Wamanya otya nti mulogo nga tewasooka kugenda mmulozaako? Wamanya otya? Olunaku lw'eggulo nabadde ku social media yange nga ngitambuza. Suna Ben akola interview. Bamanyi buli wamu Nambayo ye yatta mukazi we. Igwe omusajja wategeera otya nti Nambayo yatta mukazi wo maama wo? Era gwe Suna Ben omanya otya nti muganda we yaddako okufa? Nti yaddako okufa. Suna Ben weetaaga siba. Suna Ben omanya abasajja mumanyira abaana b'abantu. Wamanyira Nambayo n'omubbako esente ze n'asalawo n'awanika n'azikulekera n'akuddiza kalinayo gye wali oyagala. Kati ate obuzibu oyagala ki? Oyagala ki nga yakuddiza kalinayo? Suna Ben beeta muntu mukulu sirika osirikire gy'oli. Bwe kiba nga kituufu Nambayo agenda kukumalako abantu bab'ekika, muganda wo, maama wo, omwana wo. Oyo omuloga abagamba nti Nambayo yeyatta maama wo, yeyatta omwana yali mu lubuto, yagenda okuta sisita wo, abagange muwone. Naye mutuggyeko wano obusiru. Tuggyeko obusiru. Suna Ben beera muntu mukulu obeere ne common sense. Tegedde ekintu ekyo ono amugambye nti munnange Suna Ben weetereeze. Omuntu gweyeekerako maama w'abaana bo oba mulinamu babiri oba omusimanyi nti ekintu kino obutambi buno bwe mukola abaana bammwe bajja bulaba mu maaso eyo. Mulowooza kijja kuba kiwulikikana kitya? Nti so ebintu ebimu mu butuufu mulina okwesootinga yadde nga waliwo obutaakanya oba waliwo ebitatambula bulungi temutuuka ku sseeyo. Oyo munnange amuwadde obubaka obulungi. Suna Ben ntandise okubuusabuusa. Omwana we yafa ogamba Nambayo ye yamutta. Maama we afudde still era ogamba Nambayo. Ku ssaawa eno oli mutugamba simanyi ne muganda wagenda kufa era otulaga nti Nambayo. Bassebo ne bannyabo mbabikira muganda wange essaawa yonna muyinza okuddayo omwazika maama wange ne tuzika ne muganda wange. Suna Ben ne statement gy'okoze endaze nti olayika gwe yasaddaaka abantu bo. Kati bakusaba muganda wo. Kindaze nti Suna Ben olayika gwali mu kusaddaaka abantu bo mga Katonda. Tosobola gamba nti Nambayo ye yatta mwana wo n'ava ku mwana nadda ku maama. Kati ate ne muganda ate gwe obitegeera otya Suna Ben ani abikugamba? Suna Ben olayika ye gwe yettira abantu. Leave Nambayo to be. Ezo sikyalanda era nga bingi nnyo. Simanyi oba binaggwa bitya naye nga byo bikyali buwanvu. Naye nga bwe bagamba nti munnange abantu abaali beeyagaddeko, jjukira bano babaddeko wamu ebbanga ddene ne babakola like husband and a wife. Babo bazadde balina abaana, obudde bujja kutuuka ne bwebanga bayite wayiseewo emyaka mmeka bano abantu bajja kuddiŋŋana. Oba ne banaabanga oba kale tebaddiŋŋanye nti kubeera wamu, abaana bano bajja kusigala nga bakola ki? Babagatta. So a relationship ejja kusigalawo. So boogere ebitini. Era bano kye bagezezzaako okumugamba ne bamugamba nti kendeeza ku bigambo byo kubanga muli bazadde era abaana abo bajja kusigala babagadde. Nga tuvuddeko eyo ono ye yeekokkola mukwano gwe. Mbu yamuyisaamu akanana n'amulemesa omulimu. Yakuyamu olukwe. Ono oyo wennyini oyo. Boogera ne mukama wo. Omukazi. Boogera ne mukama wange omukazi. Kale engeri
akoze kumala emyaka eyo 3 ebirala sikoze ekisibuulira bulungi naye nga ndyamu olukwega oyogera naye ngunayogedde kirwati sikoze eki nga sikyongera esimu gigirera oyo omuwala omulaba olina enamba ye ntereeze bulungi soko jjako oyo satatu wawa omuwala oyo mukama wange olaba oyo omuwala njagala ompe enamba ye olina enamba ye ogiyina amaze lunaku lwonna nga nkubira naye simu ye kaakati omuwala oyogera kutuwa enamba Munnayuganda naye nga tasobola kumpulira kyonna ekigenda mu maaso ate nga bamugambye ngwangambye naye nga tasobola Abannayuganda bwe tutyo tweryamu enkwe naye oyo omuwala ogenda kumpa enamba ye mukwano naye bamwita Sofia bateekwa okukutikka bateekwa okukuzaayo ate oyo omuwala omulaba tugenda kuttunka naye nze ngenda kuttunka naye nkugambye ngenda kuttunka naye okujjako ambulooking ye Saudi enamba gidde mu buto mugole ddamu buto eri +966 yes 33 then 81 again 81 then 18 komaawo iweddeyo nze sisobola kulya mu Munnayuganda munnange lukwe njagala na buli nange busibisi nze nzirayo waka kitegeeza njagala bw'oba omukulembera nkubeeko emabega ojja kubategeera kubuulire nsinza kulaba Munnayuganda nekoleka bwenti era kasaba ngambye nti Munnayuganda genda abadde n'obuzibu bwe buti era kwekujja tebagambye nti Munnayuganda yajja mukwano okusaba ogende nkwagaliza mirembe mukwano era ngende naye beera ng'onkubirako naye bakuzza eri nkubirako kitwale nga kya nsonga kuba okulaba ng'ogenda beera bulungi baayo mukwano muneewe kityo kale bantu eyo nga tuvuddeyo ate waliwo emisango egiri wano ono gyagamba nti oba oliawo baripootinga ate poliisi oba n'erinnyirira fayiro Wero suspect bagamba ye Mabirizi Sharif alias Muzeeyi Mabirizi Sharif tusaba omukulu Olukwesijire okubireko ku mwami osi wa polisi e Bamunanika Mr. Bewayo Paul era ne osi w'obulenzi omukubireko oba n'oweruwero cause bwekyo kesi mwetambulira mu joint so muno bagijje Bamunanika ne bagisindika obulenzi bagisiba obulenzi oba ne bagifuvuga direct Luwero tutaase abaana b'eggwanga okukwatibwa abakazi gye bali basajja bakulu mufune nga abawala mbeeranga muno n'ettaano zo eyo mu byalo n'olukumi onoonya omuntu n'omufuna lwaki oba okwata akaana akato kati kako n'abaana bagijjeemu tusaba ebibiina ebirwanirizi by'eddembe tusaba ona speaker wa parliament oli mukyala abakyala bali mu parliament ababaka ab'enjawulo ababaka ab'eruweera abakyala n'abaami kibakwata kubanga era ffenaffe tuzaala omukazi tazaala bwomu azaala n'omusajja bambi muyingire mu nsonga zino ebikolwa bino bibeekeko mubeeko omusango gwe mukola gugguke omuntu alabe nti baagabye ekibonerezo abantu abalala bafune ekyokulabirako abantu batandika okutyanga okuzza emisango gino. We don't even need security singa abasajja beefuga bo bennyini ne beekuuma ne batayingirira bo anoobo ankubuulire tetwetaaga kugamba twetaaga security okukuume twetaaga gwe mwennyini mu mutima gugwe ng'omusajja gwe ng'omwana w'obulezi kozi bw'otunuulira ekifaananyi ky'omuvubuka si musajja mukadde muvubuka muto okitegeera nti nawe mwennyini future y'ogizannyiddemu bazi bagambye yo famire erinamu ku ssente mutaase famire y'omuwala yonna kuterina mukayambe kamaama kati nabaana ebaba nga bagisiseemu kitegeeza y'okuzaala bikomyawo mu nsi kati ebyokuzaala bye bambiye bikomyawo future baginaabiddemu engalo okitegeera kati bwe tunavayo ne twogera ku bino era nga abakwata abaana nga era nabo banyiiga nga naye avaayo agamba nti nange munzise okitegeera banange mulekeraawo okukola ebintu bigendo tuleetera obboogerako mulekeraawo akaana bw'okatunulira kato kati kano waliwo egomba kiddala wali okeegombako ki
We don't need security mbu twetaaga security gulugulu munsi twetaaga abantu kwebuulirira abasajja mwebuulirire abakyala gye bali ne mu byalo eyo gye bali nga bagamba abanne bwabbeeredde ne waagundi kana kato nnyo mubuleke busome muleke obwana busome kitegeera omukulu Balamu tweyanziza naye tetwewummula tekimala twongereyo n'omukulu gwe watukwasizza katulabe nga bitambula omukulu Luke Wesigire naawe nkyakukowola kubanga poliisi bigikwatirako nayo ddala poliisi eruweero yeebaseemuuko ku musango guno bannange muzukuke sobola okuyamba eggwanga tutandise kampeyini era naye nemugera gituvumira naye tugitandise tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomo nabyo tova